Mohamed Kakiika, olwaleero ngenda balaga engeri gy'okuumamu ekisagazi kyo. Bw'oba oyagala okulunda obulungi olina okuba nga olina emmere. Kati olwaleero ngenda kubalaga ebisagazi engeri gye tubikuumamu nga birungi. Kati bino ebisagazi ebiri wano twabisimba mu April 2022. Kati olwaleero tuli mu February. Binaatera okuweza emyaka 3. Naye lwaki ebisagazi byaffe bikyali binyirivu bwe biti? Ate nga wano etwabisimba twali tumaze okuggyako topsoil, kuba wano waaliwo emmwanyi n'olusuku bye nasendawo ne grader ne wheel loader, nga emmwanyi okuzibba n'okubba amatooke bintamye. Kunze kansimba omuddo ntandika okulunda ente. Naye lwaki ebisagazi byaffe bisigadde bikyali birungi nnyo ng'ate bikula nga bigimu nga bw'obiraba kati wano? Kati ebisagazi byaffe abasajja bange baayiiya ekisagazi olina kitemera wansi, kuba n'ebyaffe at one point byali bitandise okukaddiwa. Kati abasajja bange ne basalawo bitemera wansi. Bwe tumala okutemera wansi, olina okukozesa obulungi bw'ente. Kati ente zino tuziddira manure oli bwe bamuggyayo eri. Ne bw'aba akyali mubisi, emmotoka bw'ebezze okuggyayo ebisagazi ente ze birya, ejja ne manure, oyingizaayo buyingiza mmotoka muli nga okola ki? Nga oyiwa manure. Bwe baba basobodde omusaasaanya nga bamusaasaanya. Kati ekisagazi kyaffe kino kya myaka 3 naye okiraba obulungi obukirimu. Ate beera n'emmere nga nnyingi. Kankulage emmere eno bw'ebeera etambula. Kati olaba gano ge makubo. Akamotoka akajja okutwala ebisagazi, kuba ffe buli lunaku tuli emmotoka nga 4. Tulina tutema emmotoka nga 12 ne tulyoka tuyisaawo ennaku 2-3. Kati lino ekkubo emmotoka mweyita ogenda okuggyayo ebisagazi. Era lyekkubo lyeyitamu okujja okuyiwayo manure eyo. Kati ebisagazi birungi. Emmotoka ne bw'ebiyitako, obiraba, emmotoka ne bw'ebiyitako biddamu ne bimera. Ng'obiraba biddamu ne bimera. Kati tuva tulina ebisagazi nga birungi nnyo. So bw'otema mu mwaka emirundi ng'ebiri, leeta ku manure olyo oyiwemu, olirabe ekkubo litambulira ddala ne ligenda eno. Kati bannange, Mohamed Kakiika siriiwo kubalaga bulazi kintu kungulu kyokka. Kati mbalaze ebisagazi by'engeri gy'osobola obiriniyowingamu. Nga otema bulungi n'oyiwamu ne manure gojje mu nte eyo, ekisagazi kyo ne kikula n'owakiwangaaza emyaka 3 nga kikyakula bulungi. Ekisagazi ekigimu era kiriisa ente ezo bulungi n'otaba na shortage. Ate n'obeera mugezigezi nnyo nti ekintu tokikolanga lumu. Kati abantu bwe mbabuulira ente balowooza omusajja mata ente zirina kigendererwa ki? Bannange, awo mulaba onto the outer surface. Mwakigendereddeko nti buli we mbalaga ebisagazi byange, nze nina ebisagazi mu bitundu 8. Nesikoma ku bitundu 8 ebyo, ate nnyongera okusimba ebirala. Naye mwali mukigendereddeko nti ono omusajja buli ttaka lye waalina ebisagazi ku bbali yeetooloozaako emiti. Emiti mugiraba agati aganene. Mulaba nze lwaki njagala okukola ebintu in an organic way, ate nga biri self-sustaining. Ti buli lwe njagala okukola ebibokisi by'ente nga ntemayooko omuti gumu omutonotono ng'emirala gyeyongerayo. Naye kigendererwa ki ekikusike ekiri mu kukozesa ettaka bw'entyo ng'ate nditeekako emiti ebbali? Bannange, nze nkuuma ttaka. Omuntu olwaleero ajja kumbuuza, natunuulidde obutebwe si bwe buvaamu liiters 3 oba 4, nga gw'okyali ku acres 2, oli mutuufu okubeera n'ente ezivaamu liiters 30 ng'ogula ebiriisa obijja awalala n'ebiva wabweru. Mugule. Naye Kakiika message ye etunulamuko wala nnyo n'okusinga ku kyolaba wano kati. Bannange, tubeere n'ettaka ate tulikuume bulungi for the future generation. Bwe tulituuka ekiseera nga tetukyalinawo ttaka, tuli momboze mu kitundu kyaffe ku ttaka lyaffe, ani gwe mulinenya? Olw'okubanga mwali so selfish
nti ne bwe mbeera ne eka emu nsobola okugikozesa ennyo n'enjiriisa sente 15 nga nkozesa ebintu eby'ekizungu ennyo. Ettaka bwe linaatuggwako enkya abaana baffe banaabeerawa? Nze one of the process kyova olaba nga nze njagala nnyo organic and extensive way. There is some other motive. Kuba ettaka tujja ddikuumiraawo nga lyereere, bajja dditwala balitubbako. Nze ndikuuma nga liri productive buli lunaku ndigendako ne tutemamu ebisagazi ne tukola tutya. Oyo omusajja yeefulukuta yali badde azimba apartments eri n'aba nga awummudde. Ettaka lyaffe bwe tutalikozese ne ligenda, abaana baffe balibeera ku ki gye bujja mu maaso. Eno message si nti buli muntu asobola okubeera n'amataka amanene bwe gatyo asobola okugaprotectinga. Abantu abalala baami temulina chance y'amataka gano amanene, abamu tebaagifuna, abamu mukyali bato nnyo. Naye I want to assure you nti nze mpita mu bifo bingi nnyo n'ensisinkana ng'abantu balina amataka gaabwe amanene naye nga tebagakozesa. Ekintu kiri kimu ekyakwata mu bwongo bwabwe nti ettaka olifunamu ssente ng'olitunze, so si kulikozesa. Get my message clearly. I'm intensively utilizing this land of mine as a process of land preservation and creation of wealth. Kyova olaba obwangu bwange tebutambulira nnyo mu bintu by'amangu nnyo. Gula atano oba gula kapuloti mu kibuga okazimbeko ekizimbe kyotandika okweyolera ssente. I have a feeling that in a future when all the land has been taken over, it could be even foreign powers. Where will you stand? Nti ettaka ly'Abaganda, ettaka ly'Abanyankole, ettaka ly'Abakyoli, lyonna lyaggwaawo. Let us preserve this land productively. Abantu abeewuunya nti omusajja ono njiri ki gy'asomesa obwobute, kati atulaga bisagazi, kati akola atya. Please get a deeper meaning of the message. Mbagamba nti musobola okubeera n'ettaka ne mulyekejerako nga limukozesa obuntu bwe mulikozesa naye nga mulikuuma. Ettaka tebalikuuma in an idle form. Nina ettaka lyange egindi ekitapa kindi mitwetwe, ojja genda ogendayo ng'abantu balyesenzaako, ne bw'onookaaya n'otya nga tosobola kulibajjako. Nze ettaka ndiwo okulikozesa n'enkyuluuzaamu kenkyuluuzizza naye n'okulipreservingira abo abalijja mu maaso. Wano ewaffe wendi wonna buli ttaka lyonna, buli famire yonna yasazeesazeemu dda, baasazeesazeemu dda ploti. Ekyo sikivumirira, tekirina mutawaana kubanga abantu abapya bagenda kubeerawa. But when shall we ever have land, substantial land that can be economically utilized? Nga tumaze okusalaasalamu obulere. Abantu abamu Katonda baabasobozesezza mukuume ettaka lyammwe naye nga mulikozesa. Omugigi ogujja gusobole okusangawo okwo nga wakyaliwo ettaka ery'ekika kyammwe, ery'ekijja kyammwe, ery'eggwanga lyammwe nga mulirina.